mukulu Mpuuga tusanyusa okulaba ku WBS kusanga weewaawo lamusa ku mulabi akulaba omunnyonnyole ebiki ebigenda mu maaso mu kooki kuba tulina bannakooki bangi abakadde bange mwenna abakulu n'abato naddala abalonzi abakooki county Raka district mbalamusiza nnyo mwebale kulaba WBS TV yaffe etusanyusa era basinga gye tusinga okulaba mu kooki county gye neesimbira ku bubaka bwa paalamenti mu kulonda okwaliwo nga 18 omwezi ogwokubiri omwaka guno mbalamusiza nnyo mwebale kulaba WBS. Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga atunnyonnyola gye buvuddeko emabega nti ayagala abakulembeze abasoosowaza ensonga za Buganda. Essaza lya Ssaabasajja eri ekooki obalese bali bati lese bali mu kweteekateeka okulaba nti bajja ku mikolo egy'okukuza amatikira ga Ssaabasajja Kabaka okuweza emyaka 61 egy'obuto era bajja kujja mu bungi ebudde bajja kubeerayo. Nange mwennyini nsuubira okuba nga nja kubaayo ebudde ku lunaku olwokusatu sewo. Tukweyanziza. Atwagala otunnyonnyole okola ki mu Kampala mu kiseera kino gwe omuntu yandibadde kooki? No, mu Kampala nzijamuko sikolamu kimu sikolamu bibiri kubanga nga bwe mbadde omukozi wa gavumenti ate ng'era ninamu abantu bange nzija nange nengera nendaba nti abantu bange abo nkola ki mbakyekingako mbalabako era nine nga nti nange kapiteko mu Kampala ate mpiseko mu Kampala nga nti nange kangendewo ku WBS nange abantu b'ekooki mbeeko ebigambo bye mbaweerezaako sebo. Mukulu Mpuuga twagala otunnyonnyole akalulu kaggwanga 18 ne bakula n'okulangirira baakuwangula kakati otawanya lwaki otawanya Kasirabo mwagaza ki? Sitawanya Kasirabo nga Kasirabo nze mpakanya ebyava mu kulonda era sijja kwogera nnyo bya kkooti kubanga omusango nagutaddeyo tugogerako nnyo byamaanyi kuba nyinza n'okutataganya ebintu byenandibadde mpayo ng'obujulizi naye nze nawaabira nensima Boaz Kasirabo nempabira n'Electoral Commission bonna wamu kubanga omuvuyo sijja kugaa nti gyakolebwa Kasirabo eka sijja kugaa nti gyakolebwa Electoral Commission bobi nakola ki nabawaabira kubanga nawakanya ebyakola ki ebyava mu kulonda era nga mu kubawaabira kwange nawaaba ensonga zinateekamu ziri 3 kibayita about staffing okuyoma obululu ekyokubiri okutiisatiisa abalonzi ne ba agents banga baali bankuumira akalulu mpozi n'ekyokusatu okukyusakyusa mu mpapula eziwandiikibwako ebivudde mu kulonda. David Mpuuga wano mu studio za WBS TV ate nga tugezaako okwongera okuluma amannyo ku nsonga eri mu ddiro kuba abantu bangi mukyabalaba byonna mu bitundu byammwe abalina enteekateeka ey'okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka nga bawakanya ebyo ebyava mu kulonda nga tutandise okutuuka ku ntandikwa y'enkomerero y'akanyomero kano mu masunsule ku lutimbe gagadde WBS TV twagala otunnyonnyole biki gwe byolowooza nti singa onoobeereddwa omukisa byogenda okusimbako ennyessira okulanga omuntu w'ekooki ava mu mbeera gy'aliko okudda ku ndala kuba omukisa gukyaliwo ogw'okuwa omukisa ate okwegenda ulaba nti mbedde mu parliament manyi nze kyenjagala ng'omuntu era kyembadde mbeera nga nkolagana n'abantu kyekintu ky'okubeera nti omuntu omukulembeze yandibadde tabeera na mululu omukulembeze yandibadde ayagaliza omukulembeze yandibadde akolera community ng'akolera abantu sigaana naye ng'omuntu mba nina okufunamu naye okulaba nti omuntu teyeerowoozaako yekka tugenda mbira biseera bingi nti omuntu wabanga ayina kyakola ngalaba nti afunamu banna basigaye tabalowoozaako yerowoozaako yekka naye tulina okulaba nti enguudo zikolebwa tulina okulaba nti abantu babeera n'amazzi amalungi tulina okulaba nti amasomero gazimbibwa ate ne gabeeramu abasomesa tulina okulaba nti amalwaliro gabeerawo ndooza health center 2 yeyina okuba nga yekyasembayo wansi tulina okulaba nti health center 2 zonna weziri ku level y'emiruka ate nga abasawo mwebali ate nga abasawo basasulwa ate nga neokubeera babeerawo okuki ku mirimu so ebintu ebyo ndooza programs ezo ziringa nnyo eza gavumenti ebyobulamu ebyenjigiriza ebyenguudo n'amazzi ebyobulimi n'obulunzi n'obuvubi kubanga era ekitundu kya byabulimi okulaba nti at least abantu bwe baba balima ebintu byabwe balima birina akatale bisobola okutambula kati kyetegeeza nti bisobola okutambula olw'okubeera nti bwabaawo enguudo kiba kitegeeza ebirime biba bikola ki biba bitambula twagala Mukulu Mpuuga nga tumaliriza osinzire wano ku WBS TV okubire omulanga abantu b'ekooki obannyonnyole kiki kye baba basuubira mu ngezaako mu lutalo lw'oliko mu kiseera kino olw'omulundi ogwokubiri kubanga olusooka lwe luli walimu olwakalulu kati ate obakanye n'ekkooti okulaba nti owangula omusango ate omaliriza okubabuulira n'okubawa obugumu ku nsonga yo gy'oliko osiibule omulabi wa abakadde bange ab'ekooki mwenna okutwalira wamu mu magombolola aga5 mbebaza olw'obuwagizi bwe mwampa era mbebaza olw'obuwagizi bwe mumpa era nsaba n'obuwagizi mbukole ki mu bunnyongere era mbasaba
mbasaba nakusaba yenna ndi tubeere bumu embeera gye obumu bwe twali tulina mu kiseera kiri bubenga weebuli era ne mbaagaliza ekiseera ekirungi okuva gye tuvudde okutuusa kati n'okutuusa omusango lwe banaakola ki lwe banaagusala nolwekyo buli budde nja kubeera mbawa update nja kubamba mbabuulira kiki tunaabanga tutuuseeko kuba ennaku 10 ze baawadde omukulu okuba nti addamu tezinaakuggwako ne bwe zinaaziweddeko nja kuba mbabuulira ekinaaba kiddako naye mpozi mbadde nake neerabidde okwesimba tetwesimbawo bantu babiri ne bannange bali abali beesimbyewo nabo banyiivu kuba twali nze Mpuuga David nobaawo mwami Ninsima Boaz Kasirabo gwe baalangirira bwensuubira okuba nti gwemanyire bamulangirira mu bukyamu nobaawo mwami John Mary Sebuufu mwami Mugisha Meriton then wali n'omulala mwami Amos Kahel naye nga abantu b'Ekkooki bonna mbegayirira era mbasaba nti tugende mu maaso olwo yenjogerega nti the struggle continues struggle kati buli obululu babaawo naye kati etteeka lijja kukola ki lijja kutugirayo era litulambikire muntu ki omutuufu alina okubeera mu paalamenti okukiikirira abantu b'Ekkooki tukweyanza nnyo neyanzeege mwebale nnyo bwebalire ddala bannange abantu b'Ekkooki mwebale okubeera awamu nange era mbaagaliza ekiseera ekirungi okuva kati na bulijjo olw'enkulaakulana ya Kkooki.